kale gwali ku Still Hope, there is Still Hope 2, AJ Media, Dreams and Visions, there is Still Hope Kids. Ezo zonna channel zaffe osobola okuba ng'oyitayo abalina abaana tabatandikirira Still Hope Kids, osobola okuba ng'osaba link n'otuukayo n'olaba biki bituteereddeyo abaana bo bye bateekeddwa okuba nga ate balaba. Kale olunaku olwaleero twagala tulabe what you should not do, or don't do this after or before prayer. Waliwo ebintu by'otateekeddwa kukola ng'oyingira mu kusaba oba ng'omaliriza okusaba. Bino ebintu bikulu nnyo, njagala obiwulirize bulungi era w'obadde obikola ke kaseera olekeraawo, kubanga oyinza okuba omala budde bwo bwa bwereere era nga oyinza obutaafunayo bibala byonna okuyita mu ssaala eyo gy'obadde osaba buli lunaku. Katusabe Kitaffe oli mulungi olwa wiiki eno gy'otandise, atukuddiza ekitiibwa n'amatendo jangu ofuge era olabisibe mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Biki by'otateekeddwa kukola after prayer? Wuliriza bulungi nnyo. Bino Sitaani tayagala obiwulire kubanga amanyi ogenda mubuukako. 1. Never worry about what you have been praying for. Never worry about what you have been praying for. Let me tell you, kankule Sitaani ono. Osoyingira mu kusaba ne confidence era ng'okkiriza Mukama agenda kukola. N'osaba amazima n'owulira ng'obotodde. Naye olumala okusaba wooti Sitaani asooka gamba sabye naye simanyi oba mpitawo, simanyi embeera eno oba ngivuunuka. Oba obadde olimu that kind of character nga gwe woosaba ate olumaliriza n'otandika okuba ng'otandika okweraliikirira ekyo kyennyini ky'okoze ki ky'obadde osabira, manya ako kakodyo ka mulabi. Kakuwa ekyawandiikibwa nga tugenda kweyongerayo. Yakobo genda obikula Apostle Yakobo oba James chapter 1 verse 6 to verse 8 egamba, but let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Buli womala okusaba n'obuusabuusa totawaana kusuubira kantu konna okuva eri Katonda. Biveeko. Kakati eyo ekyo kyakulwanyisa oba eyo ennwana yansi yakizikiza. Asobola okuleka gwe Sitaani. Devil is not a human being nti omusinga amagezi. Eri malayika eyagwa era yasigaza okutegeera kwayo. Ng'oli mu mubiri oli muntu weetaaga agisinga okutegeera nga ye Kristo. Kakati buli w'omala okusaba Sitaani asobola okuleka n'oyingira ng'olina zero, olina okukkiriza embeera egenda vaawo, olina okukkiriza ogenda kubotola n'akuleka. Zinagamba Sitaani tasobola zino zishootirire, short whatever, bino ebyokufubutuka bino speed ebyo abalokole akimanyi bamuwangula, but they are good at that. Bino ebya speed ebyo tabisobola. Asobola kye tuyita long race. Ekintu kyotandiseko nga kigenda kuba nga kitwalako distance empanvu, kubanga kigenda to require long distance in prayer, like nga olaba salvation n'olugendo lw'obulokozi. That is a long journey. Kakati marriage is a long journey. N'ebintu ebirala kakati ebyo byayagala. Ebyo tomusobola kankubulire weetaaga Kristo. Era asobola okuleka wano ne weefunugula n'osaba. Wali kukomekereza wali ngomaze n'okwatula ekisa buli kimu. Wayitawo essaawa ng'olaba tewali nkyukakyuka ng'olinga atasabye. Ate kankubuulire ya making sure nti wova mu kusaba situation worsens. Funa bwe kitegere embeera yeeyongera okuwonooneka after prayers. You Sitaani omanyi ki kyaba kyagala? You start doubting. Otandika okuba ng'obuusabuusa by'osabye naye ekyaddala Katonda aba akuwulidde.
otandika okwebuuza ebibuuzo. Obuuza Mukama, when will this thing happen? Kyosabidde oba kinaabeerawo ddi, oba Mukama ananziramu ddi, oba nanakola ddi, oba kinaavaawo kitya, ananyamba anaavaawa, eno embeera naagivaamu ntya, nzimba sibitegeera, I'm confused, nsabe neninga atasabi. Ebyo byayagala after your powerful prayer ebadde mu kukkiriza. Ebyo kasita omala otandika okubifuna, manya Sitaani akukubye kati ezo ziri 2-0, 2-0 nakukuba yakusatu. Otandika owuliriza ebyo nebitandika okujja mu bwongo bwo, otandika okwebuuza ebibuuzo. How, when, where will this happen? Oba wedde kati Sitaani waatyo atuleka netwefunugula n'osaba. Wagezaako okulemesa okusaba n'alaba nga omuwangu ng'akuleka ng'osaba n'okukkiriza olumala ng'ajja, nga embeera gy'osabidde ayongera ogyonoona, ng'embeera ebadde kalekaleko eyonoonekera ddala times. Weemala okwonooneka, ebyo ebibuuzo bye biddako mu bulamu. Nsabe ninga atasabye, nze obulamu sibutegeera, eno embeera nze ntame, ne Katonda alinga atampulira, ebisiba alinga atabiraba, okugaba kwange alinga atakulaba, okwewaayo kwange alinga atakulaba. Buli wootandika ebyo tosuubira kufuna wadde n'akantu n'aka eri Katonda. Okusaba n'obuusabuusa, Bibuli gamba that person will never receive any good thing from God. Buli woomala okusaba, Sitaani yikyakola embeera ng'agyonoona, kubanga agezeza kukulemesa ogaanyi, kakati akuleka. N'asooka atabula, waba musajja n'amutabula n'amala n'omwezi nga tasola waka. Abadde adda ku 8 atandika kumala nnaku 2 tadda. Boosi n'atabuka ku mulimu, ne batandika n'okumala emyezi 3 nga tolabako wadde 10. That is it. Kakati ekyo Sitaani yakireeta, otandika okubeera ne doubting moments in your life about the prayer you had. Engeri gy'ogenda okuba ng'olisiivingamu ebyo by'obadde osabira. Tosuubirayo kantu konna okuva eri Katonda. Let me tell you, the greatest enemy of your prayer is you yourself. Ayi, teka tokategedde. Luli nakugamba, nti the person you need to pray for yourself is you. The best person to pray for yourself is yourself. Kakati nkugamba, the greatest enemy, the greatest enemy, the greatest hindrance, hindrance of your progress, of your life, sometimes is you yourself. So when you watch it again, when you become a hindrance of your own prayers, you become the greatest enemy of your life. How do you become a hindrance? Kubuusabuusa. Buli otandika okubuusabuusa by'osabye, otandika okuba nga ofuuse kiziyiza eri Katonda okuba nga akola. Gwe mwennyini w'osoma Zabbuli 55:22 egamba, cast all your burdens unto what? For he will sustain. Emigugu gyonna gimukola ekigimulekere, ye ajja kuba nga agikolako. Kakati God tells you to cast all your burdens to him, then you relax. When, how, where he will work, yamanyi, wewumula. Naye kakati Sitaani tasobola kukkiriza, aleetera okuba nga ssaala agikubamu ebitundu agamba noba tewasabye bulungi, oba oliko obutali butuukirivu, oba wayonoonye, kale n'otandika okuddamu kujungulula ssaala gye wasabye, otandika okuba nga ate ogimenyaamenya, oddamu nenenya, otandika ate birala nnyo, ate birina obyonoonera ddala. That's how the devil does. Obwo buzannyo bwe abwagala nnyo era abukozesa nnyo okutuleka ne tusaba, ate ffe bennyini ne tumenya bye twesabidde. Ffe bennyini ne tufuuka ekiziyiza eri ssaala yaffe, ne tulemesa Katonda okuba nga akola. Bintu bye tateekeddwa kukola before or after prayer.
ekisokera ddala kibayita doubting, okubuusabuusa by'ogenda okusaba nogamba nebanaye simanyi oba bino byenaasaba Mukama anaabiwulira oba ananziramu, I don't know, naye kamale gasaba kangezeeko. Tomanyi ayinza okutomanya Mukama kati you have entered in God's presence with doubt, ng'osuubira tasobola bikola. Waba bikoze ayinza obikola accidentally, then don't expect anything. Olowooza nti waliwo kyogenda ofunayo. Abantu abamu tusabye ne tusiba ku nsozi, tusiibye kati tufuuse magumba, but nothing is working out. Where is the problem? Mulokole ng'osabye osula mu kkanisa kati wafuuka kkanisa gwe mwennyini, wafuuka ki byuma, osula mu kkanisa. Mulokole osula ku nsozi. Mulokole kiki ky'otakoze? Naye results ziriwa? Mulokole one because you doubt. Osula mu kkanisa naye n'okubuusa kamale gasulayo ba Mukama ayinza okunkwatibwa ekisa nansumululamu n'embeera. Kakati Katonda tebamala gamugezesa bya kisiru bityo. You go with the faith nti kangene nsula mu kkanisa, oba akola oba takola, nze nina okukkiriza ajja kukola. Oba akoleddewo oba aluddewo, I have faith he will work it. At boldness. Nega ngule bw'okusula ku nsozi ng'okankana n'enkuba n'ekukuba, Katonda tewali kikimunyeenya. Ayi. Gwe bagale Katonda okusula ku nsozi kye kimuleetera okuba ng'akola mu bulamu bwaffe. Singa abantu baafuna dda bye beetaaga, ekyo tekinyeenya Katonda ekyokusula ku lusozi enkuba n'ekukubirayo n'osula nga teweebisse. Mu Katonda kijja mukwata, ajja kukwatibwa ennaku ekisa. Agali ne bannaye omwana wange ng'asuze nnyo ku lusozi kamukolere wa. Ebyo tebakulimba. Kuba kukkiriza na butabuusabuusa na kuwulira ddoboozi lya Katonda. Kukkiriza butabuusabuusa na kuwulira ddoboozi lya Katonda. Kakati bw'oli kugendayo mu buta, agenze wiiki ejja. Manya ewiiki ewedde nasuze ku lusozi. Ebintu tebinabatambula bulungi. Simanyi oba nasabye bubi oba kiki. Luno kange ejjo nabaddeyo ewiiki ewedde nabaddeyo ennaku 2. Kati kano kambeereyo ennaku 4. Ennaku 4 zino Katonda ziyinza omukomako. Waliyo n'abamalayo saawa egi Mukama n'abakolera. Ng'agenzeyo bugenzi n'asabirayo wana nadda. N'agamba kakati ekyo nzikiriza nti Mukama ajja kikolako mu kaseera akatuufu. God's timing is always the best. Naddayo ewaka n'akola ebibi. Kati gwe n'osula ku lusozi n'ofuuka miti gyayo, tewali kyegenda kukyusibwa. Nze akubuulira, unless you stop doubting. Yezanya nga tonayingira namukusaba nasooka kulaga embeera nti nene nnyo tesoboka. Agamba naye embeera ebibuuzo ebyo by'onoosaba ebyo Mukama agenda biwulira. N'oyingira mu kusabamu in deep doubt. Don't expect anything. Ate n'ova ne mu kusabira you continue in your doubt. Don't expect or don't nanjobuza n'oluzungu. Tosuubirayo kantu konna. Faith. Hebrews chapter 11 is a substance which kyekigula ebitalabikako. Abatali kukkiriza, let me tell you, you will not praise God. You will never praise God. So, obukodyo bwa mulabe. Ntiwa kino buli muntu kyali kimutuusa. Kuba waliwo embeera ejja n'osaba n'owulira ng'osabye. N'olumala okusaba nze n'ogaana ye binaakola. Kakati watandise okubuusabuusa gw'osabye nti tasobola kubanga akola ki? Waliwo ekiyinza omulema. Kale, agenda ku mukutu gwaffe ogwa Dreams and Vision twakuteereddeyo dda okuloota Bayibuli. Abantu baloose Bayibuli nga bagula, nga babawa, baloose Bible verses, baloose ebintu bingi. So, all concerning Bible. Ebirooto tubireese. When you are receiving
ng'ebuze ekaddiye eyulise ogye waliwo abalota nga bazibuzizza pipa awat bakiyita batya butafaayo mu luzungu English as gone. People don't care. Omuntu ne Bible agireka ku church adayo wakana weekend egwako najjukira ku Sunday ng'agenda kakati okulota nga Bible ekubuzeeko my goodness oba oli bubi nnyo ate ng'ogibuzizza ng'eyulise nga nkadde nnyo. Those all dreams tuyogeddeko. So mukutu wakwita Dreams and Visions by Mugera Jamil osobola okugendayo no subscribinga ati ne tubaako okuyiga kwe tuyiga mpola mpola buli omu yeetaaga munne. Luno olugendo lw'obulokozi toddaayo n'ogamba ebyo mbimanyi ebyo tebunyumiza ebyo mbimanyi ebyo nabisomako dda ebyo nabiwulirako dda kakati that is the beginning of your falling eba entandikwayo ey'okugwa. Kale mbagaliza amakya amalungi mubeere bulungi ate era mweraba.